Enkuba etikudde akasolya ku ssomero lya primary Mbale erya St. Jude Wasemba. Ebitooke ebibadde biryetoolodde nabyo bisigadde ku ttaka ng'enkuba etonye mu bungi. Babirye Betty n'abayizi banne abalala batenda embeera ebaddewo nga kibuyaga akunta mu nkuba. Ejjanga y'amaanyi ate ng'erina empewo ey'amaanyi. Kati netandika okusitula amabaati ku zikiraasi nga tuli kusoma. Kati abatica ne batandika okweraliikirira nti eyinza otukosa. Abatica ne batandika okaaba mbu baagala buyambi. Naye ng'enkuba y'amaanyi nesitula amabaati nesuula eri. We went to other classes for protection. Our books got wet. Now the teachers helped us. Now we thought that the other one is safe. We saw it wasn't safe. It started even flowing up. Now our books started wetting. Omusomesa wa primary 5 Wesonga Fred agamba badduse ebibiina nga bayita mu madirisa. Majorly we used the windows and the door did not do much work because much of the force was in the door. The one who opened the windows and I stepped out. So when children saw me gaining the courage to get out through the window, all of them had to follow. Actually, most of them followed my route I used. Omumyuka w'akulira essomero Ramadhan Salima akakasiza nti abayizi abawerako batwaliddwa mu malwaliro naye tebakoseddwa nnyo. Kati mu mbeera eyo abaana baffe abasinga bafunyeemu obukosefu, amayinja gabakubye, abeekonye ku madeski kubanga mu mbeera eyo buli omu aba alwana kulaba nti afuluma ebweru. Ebitabo by'abaana byonna byayonoonese, tewali mwana yasigaza wadde ekitabo kimu olw'okuba akasolya we kaagudde enkuba yabadde etonnya. Abayizi 5 be bakoseddwa olw'enkuba ab'okusomera mu byangaala. N'amaka g'abatuuze abeetoolodde essomero okuli Wasemba ne Namboozo nabo bakoseddwa. Ntufuna obuzibu bw'amaanyi, ebintu ne byonooneka, ebitooke, ebiti ne bimenyeka, buli kimu ne kibanga kifunye obuzibu. Ng'ebintu ebyasinze okwonooneka, obukoko enkuba yatuute, obubuzi twagenze kusikagana busikagani, amabaati ku nyumba kumpi gaveeko. Ndajjanira gavumenti n'abo abazira batuyambe batufunire ba tents we tusobola okuba nga tusomeseza ki abaana baffe niwe banaatula nga bakola ebibuuzo. Olw'ensonga ffe ng'essomero tetuyina pulaani yonna. Byamakumbi Emmanuel akuyita mu kusaba kwa Good Friday nga 18 April ku Kananirandi.